Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba akulira ekisinde ekya DA oba Democratic Alliance ebibye si birungi ku nsonga za miliyoni 5 zino ze yabba esente ze baatuuma akasiimo mbu Service Award. Emabegakaawo amawulire gano gajjanga gatambula. Mathias Mpuuga azenga alongoose ekifaananyi kino era n'okwogezaako okusiga ekifaananyi okulaga nti sente zino yazifuna si mu bumenyi bw'amateeka. Jjukira emabegako Mathias Mpuuga yatandika yeegaana ng'agamba yetafunanga ku sente zino n'ekibiina ekya National Unity Platform bwe kyatandikira okubeera nga kireeta ensonga eno okubeera ng'ensi egitegeera bannayuganda batandika okubeera nga beesalirawo ku nsonga y'akasiimo kano aka ssente emiliyoni 5. Sente zino Mpuuga teyazifuna bw'omu. Kwaliko omubaka amanyiddwa nga Solomon Sirwanye, kwaliko omubaka amanyiddwa nga Prose Akampulira Mbabazi, ne kubaako n'omukyala omulala amanyiddwa nga Esther Afoyokyani, baali bana. Mathias Mpuuga yafuna emiliyoni 5. Bana abalala bafuna emiliyoni 4 ng'omugatte sente zonna zaali zikola akawumbi kalamba n'obukadde 7. Meeting eyatuula ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwa kutaano mwaka 2022 Mathias Mpuuga nga yakamala omwaka gumu mu office eya Leader of Opposition. Meeting yatuula wakati we n'akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Meeting eno kigambibwa okuba nti temwalimu muntu mulala. Meeting oba commission eno muteekeddwa okubeeramu Prime Minister ono nga yabeeranga Leader of Government Business ku side ya gavumenti. Mu meeting yemu muteekwa okubeeramu omubaka eyali ebiseera ebyo amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi, ono nga yali commissioner eyali akiikirira opposition oba ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula mu meeting eyo eyatuula nga bwe nkugambye ennaku z'omwezi zaali nga 6 mwezi gwa kutaano omwaka 2022 ng'omukulu yakamala omwaka gumu mu Parliament, mu office ey'obwa Leader of Opposition. Kyazuulwa nti yaweebwa akasiimo ke baayita one time pay off Service Award emiliyoni 5 eza siringi eza Uganda, ne banne abalala ne baweebwa miliyoni 4. Emabegakaawo omukulu yavangayo ng'agezaako okusiga ekifaananyi okulaga nti sente zino tazifunangako. N'atandika okukyusa ebigambo, n'atandika okuvaayo ng'agamba nti sente yazifuna naye sente zaali mu mateeka. Ekyasinga okuleeta emberebezi, abamu ku bantu abali supposed okutuula ku kakiiko ako omwali Prime Minister Robin Nabbanja nga yali alina okutuulawo mu kifo kya gavumenti kubanga yabeera Leader of Government Business mu Parliament. Kakati Robin Nabbanja yategeeza nti ye meeting eyo teyagiriimu era nga kiraga nti meeting yatuulwamu abantu 2 bokka oba oliawo n'abo 4 abasatu abalala abaweebwa ssente. Mathias Mpuuga, Speaker Anita Amongo be baali batudde mu meeting eyo. Wabula nga kigambibwa nti meeting eyo mwe mwava enteeseganya, enteekateeka na buli kimu okubeera nga ssente zaagabibwa. Omukulu n'afuna ssente ezo. Njagala kutwala mpola paka we tutuuka ku nsonga esinga okubanga nkulu. Nga bwe nkugambye nti meeting eyo yali eri supposed okubanga ebeeramu abantu ab'enjawulo. Honorable Zaake Francis Butebi yali yakamala okubeera nga agobwa mu office ey'obwa commissioner. Bamugobanga ennaku z'omwezi 10 gwali mwezi gwa kusatu. Eno meeting yatuula ng'ennaku z'omwezi 6 gwali mwezi gwa kutaano. Kitegeeza mu myezi 2 gyokka olwagoba Zaake meeting eno neetuula ne baba nga beegabira ssente era nga mu bufunze kyali kyeraga lwatu nti baatya nga Honorable Zaake y'omu ku bantu abaali bajja balemesa. Mathias Mpuuga yavangayo n'ategeeza nti ssente zino yazifuna mu makubo matuufu ate nga mu kusooka yatandika agamba ssente tazifunangako. Kakati ku lunaku olwaleero Mathias Mpuuga abadde ku radio emanyiddwa nga Capital FM, programu emanyiddwa nga Capital Ganga, bamubuuzizza ekibuuzo ku nsonga eyo eya ssente ezo. Programu eno ebeera ku mukutu ogwa Capital FM nga bwe nkugambye, aboogera ku nsonga ez'enjawulo era ekyazibwa omukulu amanyiddwa nga Oscar Semweya Musoke. Mumumanyi omusajja oyo yakyaza oba host owa programu eyo. Kati gwe gy'otabadde ku mukutu ogwa Red Zone TV twagadde tukusakira ensonga eno. Mathias Mpuuga abadde omu ku bagenyi abakyaziddwa mu programu eyo ebadde ku mukutu ogumanyiddwa nga Capital Ganga. Mathias Mpuuga abadde omu ku abo ababuuziddwa ebibuuzo. Ngenda kuwa akatambi owulire newankubadde kali mu luzungu. Mathias Mpuuga mu katambi ke ngenda okuwa agamba nti ssente zino teyazifuna nga kasiimo era teyazifuna nga ye nti baatuula n'akakiiko, wabula ssente nti zaateekebwa mu mateeka. Mu bufunze Mathias Mpuuga akyalwanagana n'okulaba nga ssente ezo ze yatwala azifuula oba ensonga eyo agifuula nti eri mu mateeka. Wabula
ng'ate ssente yazifunanga ye Mathias Mpuuga so si nti buli leader of opposition abaddewo kubanga bangi babaddewo abaaliko mu office eyo era bangi boogedde ebigambo ne bategeeza nti omukulu tatuwaayiriza ffe tetufunangako ku ssente ezo ate tetukiwuliranga nako kakati Mathias Mpuuga ye ajja atya okubeera ng'afunye ssente zino emiliyoni 5 kogatta ne banne abaafuna emiliyoni 4 ng'akasiimo ke baatuuma one time pay off service award ekibiina kya National Unity Platform ne kimulaga nti ffe ennono yaffe yakulwanyisa nguzi ate tusobola kubeera naawe ng'ate oli muli wanguzi yagobebwa ku bifo ebyenjawulo ekyamuviirako n'olwaleero okubeera nga yatandika ekisinde kye yatuumye DA oba Democratic Alliance abamu bakiyise Dealers Alliance ne tiimu Allahi wa barakatu amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.